Kati yali waka ali ne mukyala we bali awo mukyala ayoza bintu Ssematimba afumba kyennyanja babadde soka likurukuta kati lumu tewali kyangira natuuyana natuyana kati muza twali kuguntu tugenze waliwo abali batuse mikolo nga wanya abavubuka mbanjagira bwenti ati nakola kendabye kaona kana nako kama because alinyirira kati mbanjagira bwenti nangamba ole bintu byekulukuta ngada ya kulukuta sina dai eddagali katokere yikulukuta gali unya n'okunya tukira liunya mwana ngaba yakora bwa no sida eddagali nga towata ditali nga tomutu omulungi atulaba Morris Gideon's K Media kwanirizaako webale nnyo emirimu gy'otuusaako engalo buli mbeera yonna fenno nga movie industry etuli bulungi olw'ensonga nti twaguddemu ekikangabwa olw'okuba nti munnaffe ate gwe tubadde naye a long time gwe tubadde naye okumala ebbanga eddene tasobodde kubanga ate oba oli awo olunaku lwa Idi alutuukako. Embeera si nnungi, embeera yakinnyika ggobe kinyinza okugamba embeera yakinnyika ggobe era onoomu onnenda okubeera nga mbalaga y'omu ku babadde bakamaabe motoka eno ya funeral service mumanyi mwenna kyekitegeeza okubeera nga eri mu lujja ono yabadde mukamaawe yabadde amukozesa ebbanga ddene era nkakasa si byangu industry okubeera nga eguddemu enkyukwe bweti. Omukulu sebo kwaniriza ku Morris Gideon's K Media wamunangiso bigambo nonze byampeddeko sirina bingi naye tujja kugenderawo n'embeera nga bwetambula. Amanya gaffe Seguja Hamis Salongo aka Ham International, a simple guy. Tuli mu kunyolwa okwokuviibwako munnaffe eyafudde mukwano gwaffe muganda waffe. Twogera naye nkakasa abantu abasinga obungi omukulu ono bamumanyi Ssematimba Moses. Nze mbadde namukazaako eryamulirwana naye nga musajja awangalidde mu nsiike ya firimu yakolako na Aromatic Entertainment ebbanga ddene era firimu nnyingi nnyo ze yazannyamu Zinawolovu, Makungula, nnyingi nnyo feature movies ne series mu Aromatic Entertainment era mwe yasinga okukolera nnyo erinnya. Mulimu gye yazannya nga yebbawo omugoowa ziti Makungula yali bbawo omugoowa mumujjukira bulungi. Moses ono yatufuddeko olunaku lw'eggulo. Gwe nga abadde awangala naye kale kati ssaawa zino gwabadde amala naye ebbanga eddene. Alina ekirwadde kyonna kye yali agambyeko ekimutawaanya oba abadde atera okulwala nti no kino kibadde kimutawaanya ebbanga ddene. Kiki ekyamuviiriddeko omusajja waffe ono okubeera ng'agenda just like that? Kati Ssematimba tabadde na kirwadde nti alina ekirwadde kimusumbuwa nti kyekino. Ebbanga lyemmaze naye nakitegedde lwafudde. Nakitegedde ng'amaze funa buzibu obwo ate akanga emaze omukuba lwentegeera nti abadde alina pressure. Kiki ekyamusse ddala? Kati yali waka
ali ne mukyala we bali awo mukyala ayoza bintu Sematimba afumba kyennyanja babadde ayagala nnyo fish yatwala muzeeyi gwange kati bali awo nga banyumya ono bwayoza ebintu badde ba mukwano nnyo mukwano gwe bamuyita Juli era naye ya featuringira mu my own son mwali nja mubalagera wande bali awo banyumya Juli agamba agenda okuwulira nga gwanyumye naye ta responding agenda okuzza amaaso munga omumwa gulinga ogukyamye okumuyitanga tava mu kigambo ng'omugulinga ogukyamye gute pressure bwe yamukuba eringa yamukyamya omumwa gwakomawo bukomi luvannyuma naye amuddusa mu ddwaliro baagala ovuga omutwala ekiruddu nga jamu mungi manyi emulago jamu nga mungi kati ng'ate awo kiruddu yali okumpi n'agamba katusooke ekiruddu tomanya mutuusa ekiruddu ne bakola sikaani nga dokita sikaani eraga akasuwa akatwala omusaayi ku bwongo kayabise omusaayi ne gutandika okutonya mu bwongo era mwe ekifaananyi kiraga gwayika mu bwongo ne sayidi y'effeesi emu munda muli nga gulaga gwakoze ekiki ekipaapi so munda yagwa akaswani kalyoka kaabika teyagwa kati pressure erabika Allah yasinga okumanya kirabika amaanyi gaali mangi nnyo stroke eyo mu kumukuba omanyi abadde kale anywako ka abadde anywako ka ogutali musango buli omu akyuzinga obulamu bwe buli omu alina obulamu bw'akyuzinga okubeeramu kuba eddiini ye emukkiriza ate naye etteeka lya Uganda era likkiriza kati muganda wange kati era omusawo agamba olw'okuba mwalimu akantu ako pressure bwe yajja ebeera esobola okukola ekintu ekyo so ne bamudduse mu kiruddu n'abeerayo ekiro ne bukeera n'asulayo ekiro ekyo n'amaze omusikaani nga dokita abawa amagezi nti mulago munaamuddusaayo obudde bugenze muyinza obutakola ki kasigale ku byuma wano enkyatuuke nga bamusimbuliza busimbuliza okumuggyaku okusijeni ono muzza koono ne balinda enkeera ne ambulance ne mutwala e Mulago n'amalayo olwokuna olwokutaano mu makya n'afa yamazeyo lwakuna n'olwokutaano z'ennaku bbiri kati ku lw'omukaaga ku makya 12 nassa ogw'enkomerero naye nga atukubye enkiiko y'amaanyi nnyo nga Afrovision enkiiko y'amaanyi nnyo nze yankubira sema ku lwokusatu lwennyini tubadde tulina ebivulu eyo kalangala nga ku lwokusatu lwennyini nnyini n'angamba ku lwokusatu nkubira era nakeera mukubira ku makya n'akwata bulungi essimu ne twogera n'angamba Morris navuddeyo namaze okubuukinga buli kimu biwedde tugenda nga 11 ogwokuna 12 ne 13 lwe tugenda okukola kati ate ku lw'omukaaga ku makya awo saddamu muwuliza kyekituufu ku lw'omukaaga ku makya mba nakazuukuka nga bw'omanyi nti bw'ozuukuka ebiseera ebisinga kati ffe ba social media biki okerera ku social media oteekako TikTok Walumbe Zaya maze abalungi ndaba kifaananyi ki kati nange nawuli nfunye okunyola kwa amaanyi olw'ensonga wiiki eno yennyini mbadde naye ku seeti namushootinga ku lwokubiri ku Monday namushootinga ku Monday ku lwokubiri nenjogera naye kuba yali ayina kye yasuubiza banne baazannya nabo mu Afrovision yagenda kubasiibulula yalagenda kubasiibulula yali aŋŋambye kati no yaŋŋamba tufuneyo olunaku mu kisiibo muno asiibululeyo banne baazannya nabo my own son abasiibulule abasiibye kati ku lwokubiri mukubirako essimu mugamba mulirwana mbadde ntera muyita mulirwana lwaki wadde tutamuyita mulirwana mulirwana erinnya eryo lyava ku luyimba lwa King Saha olwa mulirwana ebiseera ebyo yali akyali mu Aromatic Entertainment
yajjanga musajja muwagizi nnyo wa King Saha nnyo. Era nga kimu bibiri King Saha. Era nga tumuyita manager wa King Saha. Kati ate mu period eyo yennyini mwe mwafulumira oluyimba mulirwana. Oh mulirwana baliro. Era nze bwe mbadde nsanga Sematimba nga nsooka kuyimba luyimba lwa Saha nga okumulaga nti sebo nga oyinza okugamba nti sebo nsanyusa okukulaba. Nti ye kodi. Era nga nsooka kuyimba luyimba lwa Saha nti oh mulirwana naye addamu lwaleero mulirwana t-shooting ogiyingidde bwe tutyo bwe tubadde nga bondi ebagatta. Kati ekodi etugatta. So abadde muntu ali friendly, omuntu omwangu ennyo. Nze bukyanzaalibwa sirabangako Sematimba nga anyiize. Sematimba ne bw'oba olina ky'osowaganye naye n'ojjanga ogamba kendaba Sematimba muganda wange ng'okumulabako bw'ati ye ajja na ssanyu owonerawo obusungu obubadde bukuluma. So ye muntu gwe sirabangako ng'anyiize. Nkoze naye ebbanga Sematimba mumanyi nnyo. Tumumanyi nnyo. Kati ate naddala ffe abasembi kuba nze ensembi eyo mukozesa mu nsonga za firimu. Nsembi eyo era mabegakaawo yaŋŋamba director wange ssebo gw'onkomezaawo ku maapu bwe nali nava ne mugamba nkukomezaawo ate ngenda kulaga ensi nti ate wali watuulira ekitone ekyo kikomewo kiddemu kibuuminge. Era mbadde mutandise ne karakita eyo ya Nelson ebadde ekola nnyo. Simanyi muganda wange waffe simanyi olugero lubadde lutambula luti era abawagizi baffe simanyi ngenda kuddamu kutuula laba ngeri tugenda okulukamu olugero luno okubawa ekirungi olugero lusigale nga lutambula mube nga temugenda kujula. Kiki oyinza okujjukira ku Sematimba banga lyobadde nawe okuviira ddala lwe yajoyininga kuba Sematimba mujjukira kuviira ddala Katwe nga tuli mu Zubairi. Sematimba mbadde mumanyi ng'omusajja atwala buli kintu ky'owulira nti kinene akirabanga ekitono. Ky'olaba nti tekisoboka ye aba alaba nga kisoboka. Kyembadde manyi ku Sematimba. Sematimba nga tayinza kumalamu maanyi kubanga ate eyo bye bimu ku bintu ebibuwa omuntu w'amaanyi abakozi naddala nga ffe abakozi ba firimu. Oyogera naye n'akulaga nti buli kimu kisoboka. Mpozi ennaku gye nnina eri emu Morris Jordan Kaweesa abadde alina abantu babiri be yansuubiza okunkonekitingako nga ŋŋamba yayogera dda nabo bali set naye nga tulinze lunaku lwe tugenda okukola ekyo kye kinnumye nti afudde tebantuuseeko ng'ate nabo tebategedde nti nno yegwe gw'abadde agenda obbalaga yenze naye ng'abantu b'amaanyi. Era simanyi omwami King Saha ne Spice Diana Namukwaya babadde bakwano nnyo ba Sematimba. Era nawulirako ne ODM King Saha ng'agamba nja kujja nange nzannyeko mu my own son. Badde mulinze ng'ambaga waka naye abadde alina omunkonekitingako Sematimba yagenze olwo olujegere luvuddewo ne Spice Diana bw'atyo. So Allah bwageze. Allah tukubye omuggo omunene naddala nnyo mu film industry mu art industry. Atukubye omuggo omunene kuba Sematimba abadde versatile nnyo nga muyimbi muzannyi ayina connections. Bwe kiri kati waliwo omwami omu tubadde naye wano kuba abasinga obungi wano tuli mikwano gya Sematimba. Angambye bw'ati si mwami wabula ensi emumanyi Bernard Munyagwa. Bernard Munyagwa tuli naye wano wali wano. Angambye bw'ati Sematimba omufuna bw'oti n'akuconnectinga bw'omala omufuna akuconnectinga ku mikwano gye gyonna ne mubanga muli bamukwano. Era twabadde wano nga Sematimba amaze okufa twabadde ku Emulago ku mochale twasibyeyo olunaku lulamba bode yamaze kuvaawo ne twolekera wano ewaka we tuli nga tuli awo tuli bamukwano ng'ogamba tweraba dda naye ng'abamu twerabye ku olwo naye ng'ennyumya gye tunyumya oyinza okulowooza
mumaze ebbanga tumaze ebbanga nga twemanyi Sematimba yanconnectinga ku era kwabona nange kubazanyi kuba Sematimba ye yantuusa okugenda okwogerako ne Kenzo nundi gwange ogwasooka Kenzo nali sogeranga naye Sematimbira ye yanteeka kuba ba Muzira Steve era Muzira tuli naye ba Bernard Munyagwa bano ba Betty Mpologoma bonna ye yabandaka Nasolo Phoebe tuli naye wano tuli naye wano bonna Sematimba abadde muntu ng'adatta muganda wange kikyamazima Sematimba abadde agatta atukubye ekikwe y'amaanyi nnyo abadde ajja ku seeti nga ye ssanyu lya seeti nga ye muntu ajja n'alabanga nga n'amala akulaba nga osheyalinga ekintu nga kyakulya kabakuwa ekikyo n'akwata mu nsawo naako oba kyakunywa oba ojwa era nze ye muntu abadde awo nga bwe kusete kwabeera agamba bugambi director bakuwe kyakunywa ki bakuwe kyakunywa ki director so musajja tumumisinze nnyo tumusubiddwa nnyo teri muntu azzikawo tutero gamba nti atazzikawo teri azzikawo naye wabaawo omuntu abagendako nga bambi eddibu ddene Sematimba otukubye eddibu ddene nnyo mu art mwonna mu bayimbi ne mu firimu naye ate ffe aba Afrovision otukubye eddibu liri ddabo enyinza okugamba Maurice Jordanis ogambye ku lwokubiri yali agenda kusiibulula abaana yali agenda kusiibulula abadde okyatugamba kati aŋŋamba nagenze ku Sande okuziika mukadde waliwo mukadde wange ku kyalo kunono kutugenda omuziika kuno kwennyini ku Sande yaziise wali enju bbiri awo okubuuka awo ku Sande wedde yajja n'aziika ku kyalo kuno n'agulira era kuno abantu bakuno bamutenda nti yatunywesa omwenge kw'olugwe gwe batalabangako kumbe ng'alinga abasiibula kati aŋŋamba bwe naava mu bino ebyokuziika nja kukola ki nja kujja nkyali eno nja kujja tukole ku pulogulaamu eyo wakiri olunaku wakiri olusembayo tunaasiibulula naye nga muganda wange embeera ya Sematimba Moses waswa kuba abadde mulongo yabadde mulongo munayina nkitegeeridde wa abadde mulongo mu side yaba mutabani wange kubanze ndi Salon byebyo nno muganda wange byenyinza okunyumya ku musajja ono kati ate ku side eri eyasooka nga akyali mu aromatic zijukira side mu shooting z'ebugerere Allah tawe nyine ebugerere nazzeeyo kanti okubuuza ku bantu jole twaliyo kati bwe nazzeeyo okubuuza ku bantu omanyi bwe twagenda luli mu lumbe lwa muzaana Sematimba ye yankaka nga muli tulambule ku bantu tugende tubuuze ku bantu nga buli watuuka nga bomanyi abeera n'akacupa ke era Sematimba nze gwe ndabiddeko bayiza we gwe nalabirako ng'akawalagi akateeka mu bboto y'amazzi lumu naganywa ate gwe wekka si gwe wekka tuli munnaku naye waliwo Sematimba akantu kabadde akola nali mmanyi mazinga ennyonta ennuma naye nga nywa nga mulimu walagi kati wulira nze twali ku tavani tushootinga nalina amazzi gange ge nali nnyweddeko ekitundu njanganywako nga wummuza Samuweya maliriza siini eno tugenda ku siini endala mbuuza amazzi gange galiwa nengera akacupa ku mmeeza era akanyweko ngamba ani yagandeetedde wano nsumulula nywako ngenda owulire ngamba ki kati kyava ngamba omulirwana ako kalwenzi oli kange tokamanyi gamba mulirwano nzise so naye nga abeera n'akantu ako naye nga tatamiira era gwe nalabirako ng'akantu ako akateeka ne mu bboto ojjukira edda ebugere we twamutuuma Mountain Dew nga ateeka mu cupa ya Mountain Dew ng'oyinza okulowooza anywa ka Mountain Dew kumba anywa kawalagi kakati mulirwano oyo abadde ayina embeera ze abadde ayina embeera kugamba nga ye yekka ebiseera ebyo bannange nga ye muntu ajja n'agamba
nzijukira twalyako embuzi ebugerere twokye kabuzi tugamba ye muntu abadde ateeka vibe ku set ye muntu abadde ateeka vibe ku set manyi nyinamu abantu bange bemanyi nti ono wa vibe muntu akola y'omu kwabo era embuza gye yabuza bannakyalo nga tuzeeyo ebugerere tulina bwe twali tukomye nanga muri tukoma wano tweyongereyo tugenda abantu bonna tubabuuze ne mutuuka n'eri yonna mu Kinyarwanda tugenda mu Kinyarwanda ne tugenda kimanya ubwa yonna ne tugenda kweziryo ko video abantu mwazira naye mulangira bwe yategedde nti Sematimba yafudde yaŋŋamba Morris omusajja yalinga asiibula abantu manyi bulinju ekyo nno bulinju niyo kimanyi omuntu bw'aba anaatera okufa alabika amanya ate n'abamwetoolodde olw'ensonga mabegakaawo naku mu wiiki eno gye tulimu n'ekibeerabeera ekyandimu ennaku nga 3 era nateeka ku sitatasi yange abaagiraba balina kontakiti yange nateekayo meseji egamba nti naye wabaawo woowulira ng'oyagala omuntu akukamfatinge kati lwakuba abamu naddala abakyala babirooleza mu ngeri ndala ng'abamu bagamba come to mami jangu ewange nze wendi naye nga embeera nali mpulira ndala nga ne mpulira embeera ekiyongobero gyesitegeera ekyo abaganda kibayita ekyebikiro ndowooza Sematimba yakinkuba kyenyinza okugamba kubanga nze badde ndwawo okufuna embeera empa stress ne bwemba siina ssente nsobola okwekkakkanya era abamu waliwo abanga kiki kati olw'obutannyonnyola nnyo kuba nange nali simanyi kindiko waliwo be nagamba nti kirabika lwakuba ndi mu bwetaavu bwa ssente okitegeera naye nga nalina embeera gye nali sobola kunnyonnyola Sematimba atugenzeeko so tuli wano tuli mu nteekateeka emuziika tulabe mu nnyumba y'esembayo ey'olubeerera tubadde ku nsonga y'ebugerere nga tuzzeeyo kemabega nga wali akyali memba wa Aromatic omanyi yakolera nnyo Aromatic yakolera nnyo Aromatic ebiseera ebyo nze omanyi Sematimba yansooka okubeera sita yasooka okubeera sita awo yabeera yabbawo omugoowa nze nga ndi Kasibante nga ndi buugi kwoli nga w'amaanyi omugoowa mpologoma tusanyusa okukulaba munnange naye bitalo nnyo munnange tuli wano twogera ku mukwano gwammwe naye katujje so yansooka okubeera sita omwami oyo mu Makungula yali buzibu nnyo naye najja yeesalako ku industry n'amulamu nze mbadde mukomezaawo kati wano ngenda okubaawo namwandu gwe naaba nsobodde nja muleetako gwe naaba sisobodde era sijja muleeta mbasuubiza kye naasobola nte sisobole so ngenda kuba nga mubiraba wano ku Muvugans Media batamuvira nkaweza. Thank you so much okubeera nga twekoli. Until next time, have a blessed day. But for us, it's not a blessed day because we are grieving. We are grieving our friend, our son, our very friend, our brother has gone. Rest in peace. Rest in peace. Sematimba Moses.